Nsanyuse okubalaba olwaleero mukulike amakubo mwebale kujja tusinze olunaku ffenna wamu olwaleero. Olwaleero lunaku lw'abavubuka. Abavubuka, the youth. We welcome you, youth. And today they are going to lead the service. Bagenda kuyambibwako ab'Amatayo. Ab'Amatayo namwe tusanyusa okubalaba. Abasinga ab'Amatayo temubalabawo wano kubanga bakyetala batutegekera ak'okuzza omumwa nga okusaba kwaffe kuwedde. Kale mujja balaba bajja kuyingira mpolampola oluvannyuma nga bwe tutandise okusaba kwaffe okwaleero. Kale ennyimba zijja kubeeramu kaddire katonotono kubanga omulanga waffe leero taliiwo. Tugenda kubeera nga tukozesa tekinologiya okuyimba ennyimba ezo okuziteekako. Kale omwami ali mu byuma agenda kubeera nga tumuwaayo kaddire akakatono nga aziteekako. Kale mbasaba twewombeeke tusabe omutonzi nga tweteekateeka okutandika okusinza kwaffe okwaleero. Tusabe. Ayi Mukama Katonda nannyini kusaasira, omutonzi w'eggulu n'ensi, tuwaayo abavubuka baffe olwaleero. Ayi Mukama, abaana baffe abo abagenda okutukulembera mu kusaba kuno okwaleero. As we celebrate them, God, we thank you to bless them. We thank you for their life. We thank you, Lord, for all you have done in their life. Kale, Mukama Katonda, otuwe omukisa, otuwe ebigambo ebirungi, tubeere nga tutegeera obukulu bwo. Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Kale abooluganda tuyimuke tutandike okusinza kwaffe n'oluyimba 59, Blessed Assurance, Jesus is mine.
This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza Byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire abasobola, abalala tukkakkane tutuule, tujjukire nga Katonda ali wano naffe kaakano, ffenna wamu twatule essaala eyo. Ayi Kitaffe Ayinza Byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga zo bwe zibula, tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka go amatukuvu, tuleka ebitugwanira okukola era ne tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe, naye ggwe Ayi Mukama otuddemu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda obasaasira abaatula okwonoona kwabwe, obazza aboneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutwala leero n'okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu, erinnya ly'ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Mukama Ayinza Byonna era ow'ekisa ekingi, otusaasire ffe, otusonyiwe ebibi byaffe byonna, otuwe ebbanga okulongoosa mu bulamu bwaffe era otuwe ekisa n'essanyu eby'Omwoyo Omutuukirivu. Amiina. Ffenna twatule essaala ya Mukama waffe gye yatuyigiriza Yesu Kristo. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe tusonyiwa abatwonoona, totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama otwasamye emimwa gyaffe, Ayi Mukama yanguwa okutulokola. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Mutendereze Mukama. Kale tutuule tuwulirize ekitundu kyaffe ekisooka. Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri, Ssekabaka ekyokubiri essula 4 n'olunyiriri olusooka paka ku 37. Ssekabaka ekyokubiri essula 4 olunyiriri olusooka paka ku 37. Awo omukazi omu ow'oku bakazi b'abaana ba bannabbi n'ayogerera waggulu eri Erisa ng'ayogera nti, omuddu wo baze yafa, era omanyi omuddu wo yatyanga Mukama, era ow'ebbanja azze okwetwalira abaana bange bombi okuba abaddu. Erisa n'amugamba nti, naakukolera ki? Mbuulira. Olina ki mu nnyumba? N'ayogera nti, omusana wo
talina kintu mu nnyumba wabula akasumbi k'amafuta. Awo n'ayogera nti, genda weeyazika ebintu ebweru mu banno bonna, ebintu ebyereere, weeyazike bingiko. Awo n'oyingira weggalire ggwe ne batabani bo, otululire mu bintu ebyo byonna, otereke ebijjudde. Awo n'ava waali ne yeggalira ye ne batabani be, ne bamuleetera ebintu n'attulula. Olwatuuka ebintu bwe byajjula, n'agamba mutabani we nti, ndetera nate ekintu. N'amugamba nti, tewakyali nate kintu, amafuta ne gakoma. Awo n'ajja n'abuulira omusajja wa Katonda, n'ayogera nti genda otunde amafuta osasule ebbanja lyo, ebinaafikkawo bikuliise nga ggwe ne batabani bo. Awo olunaku lwali lumu, Erisa n'ayita n'agenda e Sunemu eyali omukazi omukulu, n'amuwaliriza okulya ku mmere. Olwatuukanga buli lwe yayitangawo, n'akyamiranga omwo okulya emmere. N'agamba bba nti, laba nno, ntegedde ng'ono omusajja mutukuvu wa Katonda, atuyitako buli kaseera. Nkwegayiridde tukookere ku kisenge, tumuteekere eyo ekitanda n'emmeeza n'entebe n'ekyetabaaza. Awo olunaatuukanga bw'anajjanga gye tuli, anaakyamiranga omwo. Awo olunaku lwali lumu n'ajjawo n'akyamira mu nju n'agalamira omwo. N'agamba Gekazi omuddu we nti, yita Omusunammu oyo. Awo bwe yamuyita n'ayimirira mu maaso ge, n'amugamba nti, mugambe nno nti, laba, watujjanjaba okujjanjaba okwenkana awo. Kiki ekinaaba kikukolerwa? Oyagala okwogererwa eri kabaka oba eri omukulu w'eggye? N'addamu nti, ntuula mu bantu bange nze. N'ayogera nti, kale kiki kinaaba kimukolerwa? Gekazi n'addamu nti, mazima talina mwana wa bulenzi, nebba mukadde. N'ayogera nti, muyite. Awo bwe yamuyita n'ayimirira ku mulyango. N'ayogera nti, mu kiseera kino ebiro bwe biridda, oli wambatira omwana ow'obulenzi. N'ayogera nti, nedda Mukama wange, omusajja wa Katonda, tolimba muzaana wo. Omukazi n'aba olubuto, n'azaalira omwana ow'obulenzi. Mu kiseera ekyo ebiro bwe byadda ng'Erisa bwe yamugamba. Omwana bwe yakula, olunaku lwali lumu n'afuluma n'agenda eri kitaawe eri abakunguzi. N'agamba kitaawe nti, omutwe gwange. N'agamba omuddu we nti, musitule omutwale eri nnyina. Awo bwe yamutwala n'amutuusa eri nnyina, n'atuula ku maviivi ge okutuusa ekituntu, n'alyoka afa. N'alinnya n'amugalamiza ku kitanda ky'omusajja wa Katonda, n'amuggalira oluggi n'afuluma. N'ayita bba n'ayogera nti, nkwegayiridde mpeereza omu ku baddu n'emu ku ndogoyi, ŋŋende embiro eri omusajja wa Katonda nkomewo. N'ayogera nti,
Kiki ekikwagaza okugenda gy'ali leero? Si lunaku lwa mwezi lwakaboneka, so si Ssabbiiti. N'ayogera nti mirembe. N'atandika endogoyi n'agamba omuddu we nti goba otambule, totta ku bigere wabula nakugambye. Awo n'agenda n'atuuka eri omusajja wa Katonda ku lusozi Kalumeeri. Awo lwatuuka omusajja wa Katonda bwe yamulengera ng'akyali wala, n'agamba Ekkanisa omuddu we nti laba, omusunamu wuuyo, nkwegayiridde dduka nnumbiro omusisinkane, omugambe nti oli bulungi, balo ali bulungi, omwana ali bulungi. N'addamu nti bulungi. Awo bwe yatuuka eri omusajja wa Katonda ku lusozi n'amukwata ku bigere, Ekkanisa n'asembera okumusindika. Naye omusajja wa Katonda n'ayogera nti muleke, kubanga emmeeme ye enyiikadde munda mu ye, era Mukama akinkisizza so tambulidde. N'ayogera nti nayagala omwana ow'obulenzi, eri mukama wange, saayogera nti tonnimba. Awo n'agamba Ekkanisa nti weesibe kimyu, oddire omuggo gwange mu mukono gwo ogende. Bw'onoosanga omuntu yenna tomulamusa, era omuntu yenna bw'anaakulamusa tomuddamu. Oteeke omuggo gwange mu maaso g'omwana. Nnyina w'omwana n'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu, n'emmeeme eyo nga bw'eri ennamu, sijja kuleka. N'agolokoka n'amugoberera. Ekkanisa n'ayitamu n'abakulembera, n'ateeka omuggo mu maaso g'omwana, naye ne wataba ddoboozi newankubadde okuwulira. Yava akomawo okumusisinkana n'amugulira nti omwana tazuukuse. Awo Erisa yayingira nnyumba, laba omwana ng'afudde era ng'agalamidde ku kitanda kye. N'ayingira ne yeggalira naye bombi n'asaba Mukama. N'alinnya n'agalamira ku mwana, n'ateeka akamwa ke ku kamwa ke, n'amaaso ge mu maaso ge, n'emikono gye ku mikono gye, ne yeegololera ku ye. Omubiri gw'omwana ne guguguma. Awo n'akomawo n'atambula mu nnyumba omulundi ogumu eruuyi n'omulundi ogumu eruuyi. N'alinnya ne yeegololera ku ye. Omwana n'ayasimula emirundi 7. Omwana n'azibula amaaso. N'ayita Ekkanisa n'ayogera nti muyite omusunamu oyo. Awo n'amuyita. Awo ng'ayingidde gy'ali n'ayogera nti situla omwana wo. N'ayingira n'avuunama ku bigere bye, n'akutama wansi, n'asitula omwana we n'afuluma. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomya. Zabbuli yaffe eya leero evudde mu Zabbuli ey'Ekyenda. Mukama, gwe oli kifo kyaffe eky'okutuulamu mu mirembe gyonna. Ensozi nga tezinnatondebwa, era nga tonnabbumba ensi n'ebintu ebirimu. Okuva mu mirembe gyonna okutuusa n'emirembe gyonna, gwe Katonda. Abantu obazaayo mu nfuufu, era oyogera nti muddeyo gye mwasibuka, mmwe abaana b'abantu.
kubanga emyaka 1000 mu maaso go giri ng'olwajjo olwayita, era ng'ekisisimuka ky'ekiro, obatwalira ddala nga mukoka, bali nga kirooto. Enkya bali ng'omuddo ogumera, enkya guleka gumera. Akawungeezi nga gusaliddwa era nga guwootoose, kubanga obusungu bwo butumalawo, era bw'onyiiga ne tweraliikira, otadde obutaali butuukirivu bwaffe mu maaso go. Ebibi byaffe eby'ekyamu obitadde w'obirabira, kubanga ennaku zaffe zonna zisalwako obusungu bwo. Emyaka gyaffe giggwaawo ng'ekirowoozo, ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 7, era naye amaanyi gaweza emyaka 8, naye amalala gaabwe kwe kuteegana n'okunakuwala kwereere, kubanga gayita mu naffe ne tubula. Ani amanyi obuyinza obw'obusungu bwo n'okunyiiga nga bw'ogwanira okutiibwa? Otuyigirize tubalenga bwe tutyo, ennaku zaffe tulyoke tufune omutima omugezigezi. Okomewo, Ayi Mukama, olituusa wa? Era okwatirwe ekisa abaddu bo. Otukuse enkya n'okusaasirako, tusanyukenga tujaguzeera ennaku zaffe zonna. Zabbuli ya 30. Ekitundu kyakatokubiri kibudde ku kitabo ky'ebikolwa by'abatumwa essuula ey'okumi, okutandika ku kisooka paka ku ky'okumi. Kigamba nti awo Pawulo n'atuuka e Derube ne Lusiitula, ewaaliwo omuyigirizwa erinnya lye Timoseewo, omwana w'omukazi Omuyudaaya omukkiriza, naye nga kitaawe Muyonaani. Abooluganda abali mu Lusiitula ne ey'Ekkumi baali baboogerako bulungi. Pawulo n'ayagala okugenda ne Timoseewo, n'amutwala n'amukomola olw'Abayudaaya abali mu bifo ebyo, kubanga bonna baali bamanyi nga kitaawe bwali Muyonaani. Awo bwe baali bayita mu bibuga ne babakutira okukwatanga ebyalagirwa abatume n'abakadde abali mu Yerusaalemi. Awo Ekkanisa n'ezinywerera mu kukkiriza ne zeeyongera mu muwendo gw'ennaku.
Awo Pawulo ne banne ne bayita mu nsi y'e Fulugiya ne Galatiya, kubanga baagaanibwa Omwoyo Omutukuvu okubuulira ebigambo mu Asiya. Bwe baatuuka okumpi ne Musiya, ne bagezaako okugenda mu Bisuuniya, n'Omwoyo wa Yesu n'atabakkiriza. Ne bayita Luyisi e Musiya, ne batuuka e Tulowa. Pawulo n'afuna okuwolesebwa ekiro. Omuntu Omumakedoni ng'ayimiridde era nga mwegayirira ng'agamba nti, "Jjangu eno ewaffe mu Makedoni otuyambe." Bwe yamala okulaba okwolesebwa, amangu ago n'asala amagezi okusitula okugenda e Makedoni, nga tutegeera nti Katonda atuyise okubabuulira Enjiri. Awo ne tusaabala okuva e Tulowa ne tukwata ekkubo eggolokofu okutuuka e Samoserakiya. Ku lunaku olwokubiri ne tutuuka e Neyapoli, ne tuva okutuuka e Filipi, ekibuga ekikulu eky'e Makedoni. Ekisookerwako mu jjuuyi ezo, ekyazimbibwa abalimu. Ne tubeera mu kibuga omwo ne tunywamu ennaku. Awo ku lunaku lwa Ssabbiiti ne tufuluma mu mulyango w'ekibuga okugenda ku mugga gwe twalowooza nga yaliyo ekifo okwekusalirangamu. Ne tutuula ne twogera n'abakazi abakunjana. Awo omukazi erinnya ye Ludiya, omutuuze w'engoye ez'effulungu wa mu kibuga Suwatiya, eyasinzanga Katonda n'atuwulira. Mukama waffe n'amubikula mu mutima gwe, n'assayo omwoyo ku ebyo Pawulo bye yayogera. Bw'atyo bwe yabatizibwa n'aba mu nnyumba ye yonna.
n'atwegayirira n'agamba nti, obanga musiimye okuba omwesigwa eri Mukama waffe, muyingire mu nnyumba yange mweyoonye. N'atuwaliriza. Ekikujja ekyokubiri kikumi. Kale abooluganda tusooke tuyimbe oluyimba olwokubiri Amazing Grace. Kale ffenna twatule enzikiriza y'abatume. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana omuyekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala tamanyi musajja Maryamu, eyali olubuto lw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabuzibwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akemagoma embafu,
olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'agenda mu ggulu atudde mu mikono gwa ddyo gwa Katonda Kitaffe Ayinzabyonna naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu nzikiriza omwoyo omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna nereebonabonna n'okusa ekimu okw'abatukuvu n'okusonyiyibwa ebibi n'okuzuukira kw'abafu n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Abeere n'omwoyo gwo. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Kristo otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Otuwa obulokozi bwo. Ayi Mukama okola abafuzi baffe. Otubeere n'ekisa kyo bwe tukoowoola. Yambaza abaweereza abo obutuukirivu. Sanyusa abantu b'abalonde. Ayi Mukama okola abantu bo. N'obusika bwo obuwa omukisa. Ayi Mukama tuwa emirembe mu nnaku zaffe. Kubanga tewali mulokozi mulala atulwanirira wabula ggwe wekka, Ayi Katonda. Ayi Katonda otulongoosa emitima gyaffe munda. So totuggyaako mwoyo gwo omutukuvu. Kale ffenna tuwatule wamu essaala ey'akawungeezi. Ayi Mukama twegayirira omukusaanako gwa Kkanisa yaffe otukube n'ekisa kye ekingi otuwe mu kabi konna ak'ekiro kino olw'okwagala kw'omwana wo yekka omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Ffenna tuwatule ekisa. N'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Kale tutuule tweyonge okusaba. Katwewombeke esaala ez'okwegattira. Taata twagala okwebaza olw'akawungeezi k'olwaleero, twagala okwebaza olwa buli kinoomu eyeerekereza okujja wano mu maaso go okukusiiriza n'okutendereza. Tukwebaza Mukama Kitange nti buli omu yeerekereza waliwo bingi ebibadde bitukutte bibakutte naye gwasobodde okujja. Twebaza Katonda olw'ekyo. Twagala okwebaza Mukama olw'abaweereza ba Mukama batumase kati gaffe. Twebaza Katonda olwa Rev'd Mutyaba ajja n'atulyowa emyoyo buli kiseera. Tusaba Mukama omuwa omukisa ogw'enjawulo ne famire ye era Mukama ayongere okutukumaakuma n'okutubeesa buli kiseera bwe tumwagalira Mukama Kitange. Oteekewo okwagala kwa Yesu Kristo. Twagala okwebaza Mukama Kitange ne Engineer William nti yakuyimirira mu kituli okubeera nti nno atuweereza. Twebaza olwa kwaya ennungi Mukama. Tukwebaza Mukama Katonda wange olw'abaana baffe Mukama. Tujjukira nti olunaku lw'abaana lwe wataddewo. Taata tukwebaza olwa buli kinoomu abo abaana basobodde okupatisipeitinga abali mu kwaya abasomye ebitundu abakutte omusaalaba. Mukama Kitange twagala tusaba Mukama Kitange nti abaana bangi babuze bawalye naye bano boolese mu kkanisa Mukama tubakwebaliza. Taata nyweza abaana baffe mu kkanisa Mukama n'abo abatannasobola kujja Mukama Kitange tusaba abazadde bababuulirire babakwateko babeere n'ekinyegenyege kijja mu kkanisa. Mukama tukusaba nti omwana okutya Mukama amagezi mwe gasookera abaana baffe Mukama Katonda wange tubawongayo gy'oli Yesu Kristo babeere Mukama. Tubakweka wansi w'ebiwawaatiro byo Mukama. Taata banaatambuliranga wansi mu biwawaatiro byo kabaka Taata banaabeeranga naawe Mukama. Omwoyo omutukuvu abakulembere mu misomo gyabwe Mukama. Tukwebaza nti masekkati gaffe mulimu abo abaafunye results zaabwe eza Eleventh nga bagenda ku university. Mukama twagala okwebaza nti bwe twakawulirako abo mu community yaffe abo mu church yaffe. Tukwebaza nti Mukama baafunye university zaabwe ze baagala era ne koosi zaabwe ze baagala. Taata ne tukuddiza ekitiibwa n'ettendo ne tugamba Mukama obadde Mukama gwabasobozesezza okumalako Mukama. Bangi batandika ne batasobola naye bano gw'obasobozesezza Taata Yesu.
era nga tulina n'abalala mukama aba olevos nga bafuna research zaabwe ku Lwokuna next week nabo mukama tubatadde emikono gyo mukama kitange olw'okwagala ku mukama kabaka taata banywereze mu kukkiriza banywereze mu kigambo kyo banywereze mu ntiisaayo mukama buli mwana yenna ali wano mukama n'abataliiwo mukama taata nsaba omuzadde ng'oli wano siriikirira osabire oyo omwana wo ataliwo olunaku lwaleero omukoowoleyo gy'abulidde mulimu abaana abamu ababulidde mu by'amasanyu mulimu abagaanye okusoma mulimu abataagala kumanya bya kkanisa naye omwana oyo musabire omukoowoleyo yonna gy'ali mukama mwesigwa ate waakisa ajja mukomyawo mu kkanisa mukama kitange kwe kusaba kwange nti tubeere n'abavubuka abanywedde abali mu kkanisa mukama wange taata tubakuwolayo yonna gye bali gye babulidde mu by'amasanyu gye babulidde mukama tubataasa ku buli mize emibi emikyamu egy'ebisiyaga egy'okubeera nti no bakola kino ne kiri mukama taata tubikutula ku baana baffe tebijja kubasanga mukama taata era obakweke wala ayi Yesu Kristo tusaba mukama taata ekisa kyo kibabeereko tubabikako mukama katonda wange babeera nabo mukama kitange gulumizibwa taata kabaka Yesu ayi mukama wulira okusaba kwaffe katwongere okusabira gavumenti eno eya Bungereza tusabira mukama katonda wange gavumenti yaffe eno gye tulimu mukama taata okuume ayi Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu bonna mukama katonda wange abatukumakuma bonna mukama taata abakulembera eggwanga lino kabaka taata era tusabira ne King Charles mukama katonda nga omukuume mukama wange ng'atwala ensi eno mu maaso mukama taata beera wamu naye mukama katonda wange beera ne famire ye mukama taata akulembere bulungi eggwanga lino ayi mukama olira okusaba kwaffe twagala okwegayirira era mukama ku lwa Uganda yaffe taata mukama bingi nnyo bye tuwulira bingi nnyo ebituuse ku nsi yaffe bantu bangi omusaayi kuyiika abaana bafa batalina musango mukama katonda wange jjukira Uganda jjukira nnyaffe Uganda mukama taata ffe nga tuli wano tusaba kabaka taata okwate ku Uganda yaffe okwate ku nsi yaffe mukama kitange nga bwe bagiyita Pearl of Africa mukama leka erinnya eryo libeere bireme kubeera nti nno ekitambiro kyakufiira mu bantu mukama naye ebeere Pearl of Africa mukama katonda wange ebeere ensi eyeeyagaza mukama taata tukwatireko mukama kabaka taata tusaba mukama kitange gavumenti etuuseemu mukama taata bwe kibanga kyetaagisa gavumenti yeeba ekyuka mu linnya lyo Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu twetaaga mukama Uganda empya Uganda ejjukira Uganda emanyi abantu Uganda emanyi abavubuka ekoze abantu okufuna emirimu abantu abalina amalwaliro mukama kitange ejjukira ensi yaffe era mukama taata osaasire n'abantu baffe n'abo abafiiriddwa abantu baabwe nga tebalina musango obajjukire mukama taata tukwegayirira nti gwe wekka gwasobola mukama okukyusa embeera ffe we tutasobola ayi mukama olira okusaba kwaffe era mukama twagala okusabira Buganda kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi mukama ng'akulembera Obuganda mukama kitange tusaba mukama taata omuwangaaze mukama omuwe emirembe mukama katonda wange omutukwekere wala mukama katonda wange omukuume mukama omuwambaatire obeerenga naye ayi Yesu kabaka taata wamu n'abantu be bonna bafuga bakulembera nabo mukama kitange beera wamu nabo era obakuume mukama kitange kuuma obwakabaka bwonna obuli mu Uganda mukama obw'ebusoga obwa Ankole obwa Toro obwa buli wamu obwakabaka bwonna obuli mu Uganda bwesimenye mukama kitange bwonna obumanyi bonna bakabaka abafuga mukama kitange tubatadde emikono gyo mukama bafuge bulungi ebitundu byabwe mu linnya lya Yesu Kristo ayi mukama olira okusaba kwaffe era tusaba mukama twongere okuteekayo omubaka gwe baakalonda omupya mu Bungereza n'abamukiikirira abamyuka be n'abo bonna abakungu abalala mukama kitange nga tukkiriza nti enkya bwe bagenda okugenda ewa Ssaabasajja okusiima mukama kitange beera wamu nabo tumanyi nti katonda gwe
obukulu butava eri Mukama. Wabalonda mu bangi Mukama n'obakulembera ne babateekako obukulu bwe balina. Mukama tusaba obawa obukulembeze obulungi basobole okutukulembera, basobole okutuluŋŋamya, basobole okutukwatako. Mukama tukikusaba Ayi Yesu obabeere mu byonna byonna, obawe amaanyi ageeyongerayo n'amagezi okusinga basobole okutukuŋŋaanya fenga eggwanga, fenga Abaganda. Mukama Kitange tukikusabye otuyambe mu Kristo Yesu. Amiina. Twagala okusabira abalwadde bonna abali mu malwaliro, abali awaka. Bw'obanga olina omulwadde yonna muteeke mu ssaala essaawa zino, Mukama Katonda amujjanjabe akole okwagala kwe. Abali mu malwaliro Mukama Kitange tubasabidde Mukama Taata obawonye, obasaasire, obakwateko Mukama. N'abo abali awaka Mukama nga tebasobola, waliwo abalala babadde baagala okusaba naye ng'olw'obunafunafu tebasobodde. Mukama bonna tubateeka mu ssaala, obasaasire, obawonye mu linnya lyo Kabaka w'abakabaka. Ayi Mukama wulira okusaba kwaffe, era tusabira abafiiriddwa mu masekkati gaffe. Mukama Taata saasira Kabaka w'abakabaka Taata. Gwanyiga ebiwundu Mukama Katonda wange, nyiga ebiwundu byabo abafiiriddwa, nyiga ebiwundu byabo Mukama Katonda wange, basisinkane Mukama Kitange, ekiseera kye bayitamu nga si kyangu Mukama. Taata obakumekume era n'abagenzi Mukama bawe ekiwummulo eky'emirembe. Beera wamu naffe Mukama Kitange, era nkwebaza Mukama Kitange obeere n'abo bonna Mukama Kitange mu Kristo Yesu. Amiina. Era Mukama tuteekayo ttiimu Matayo nga leero be basaavinga Mukama Taata. Nkwebaza olwa ttiimu eno Mukama, nkwebaza olw'obumu bwe tulina ffe nga ttiimu Mukama Kitange. Nsaba Mukama oyongere okutukuŋŋaanya, osobole okutukumaakuma Mukama, ne ttiimu ze endala zonna Mukama, beera wamu naffe Mukama Kitange, tukwate obumu bwe tulina n'okuganja gy'oli Mukama, n'okuyaaya n'okuweereza Kabaka w'abakabaka Taata. Ffe ng'abo wamu Mukama, tuweereze wamu nga Mukama. Nkwebaza nti abantu bano tebeekaanya, abantu bano tebakoowa, bw'obagambira ekintu kyonna basituka era badduka ne bakikola. Mukama nkwebaza nti kyewatusigamu ffe nga ttiimu Matayo, yongera Mukama Taata okutukuŋŋaanya, yongera Mukama okibbumiza. Mukama Kitange tukwebaza, era oyongere okutukuŋŋaanya mu linnya lyo Yesu Kristo Mwana wa Katonda, n'okusinga byonna okubeera obumu mu Kkanisa n'ewalala. Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Omwana wa Katonda. Amiina. Mukama abawe omukisa. Ssebo Rev'd Alex Mutyaba, ku lw'abakristaayo bonna abali wano leero tukwaniriza, tusanyuse okukulabako era buli tukulabako essanyu lijjula okututta. Tulina okwebaza okw'ensusso kubanga twali wano ebiseera ebyo n'ebivuddeko emabega nga tubeera tuyagga nga tetulina kitaffe atulyowa myoyo, naye kati olaba buli tuuba nga twetaaga nga tukukubira simu tukwebaza ssebo obutatutenguwa n'obeera ng'ojja n'otulyowa emyoyo. Ssebo abakristaayo bonna olwaleero bakwesunga okuwulira obubaka bwe weetise ng'ogenda okututuusaako, era bonna beeteefuteefu balindiridde n'omwoyo omumalirivu okuwuliriza by'otuleetedde olwaleero. Kale nga bwe tweteekateeka okuwuliriza obubaka omusumba waffe bw'atwetikidde, abavubuka baffe bagenda tukolerayo akayimba special mukawulirize, n'oluvannyuma omusumba waffe agenda kutulyowa emyoyo.
Tusabe. Taata omulungi tukwebaza ekiseera kino ky'otuwadde. Tukwebaza kubanga otukungaanyizza nate. Tukusaba ojje wakati waffe, twogereko naffe. Tukanye emitima gyaffe. Mukama, kula amatulu gaffe tukuwulire. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Ssebo, mwami nga nkwebaza nate olw'okukulembera saavisi, neebaza abavubuka abokulembera n'okusoma obulungi bane tubakubireko mu ngalo. Kusoma obulungi olulimi lwaffe Oluganda. Neebaza omukubiriza n'olukiiko olw'Ekkanisa eno, nammwe abakristaayo, kubanga kiba kizibu nnyo okugamba nga twateeseteese ate ne tutuuka wano nga tewali n'omu. Kyenjagalako wano waliwo we tukolera ekyebyo ne tulindalindamuko wano, naye wano enda kitundu nga tutandika. Kirungi nnyo, oyinza oba oyingira n'ogamba oba leero tugenda kukola kitya, naye Mukama alina by'akola, tugenda otuuka ku kiseera eky'okubuulira nga tuweze. Twebaza Mukama olw'ekyo. Neebaza okulaba abamu tutambula ffenna Waterloo, Trinity, ne wano obuzibu bwe nnina Fitzroy Park abantu ngamba ngenda otula mu program sitatuukayo kandi bubi olw'okuba ntera nnyo okubeera e Trinity. Naye nkyebaza nti tusobola okutambula okuva mu kkanisa emu tudda mu ndala netuweereza, kizaamu amaanyi nga naffe abaweereza. Nsooka okwetonda ennaku zino nina omuze gwe nfunye olumala nga nziruka lwakuba ninako obuvunaanyizibwa. Bampa Sande emyuka ey'e Waterloo esooka gye nina okuba nga ndi off mu St Mark. Kati zino endala zonna nina okubaayo kuba ne saavisi etandika 12:30. Kati olusimala saavisi eno banneewungula mangu n'enkola ki engenda. Kinsuubira kino kijja kuba mu mwaka guno paka mu June, nsuubira awo kijja kuba kikyusibwamu. Waliwo akatambi, waliwo program tera nnyo giwuliza era bw'embeera Premier Praise, naye kuliko akatambi waliwo akalango ke bakuba. Omwami agamba yali mu lukuŋŋaana, omuvubuka n'awandiika n'agamba I've lost it. I've lost it. Yawandiika kupapula kuza baasaba abaali baagala okubasaba n'agamba akoze eki? I've lost it. Ono yali ayita mu lupapula n'agamba you haven't lost it. Oluusi bwetutunulira abaana baffe tusobola okugamba I've lost it, ng'olaba tuweddemu amaanyi olw'embeera etuyitamu. Abamu oluusi tugamba twagala nnyo ekitugenda mu maaso okulaba nga tubalabirira okusinga ate bwe twalikoze eki bwe twabalabidde. Waliwo omwami omu yagenda n'anyumya, yalaba eggi ng'akakoko kakola ki kakubye maama waako yakoona kugundi naggulawo akatule ku ggi. N'agamba ye akakundu kano nkalaba lwaki sikola ki sikayamba. Kati ekyo yakola n'agenda n'akoona eggi n'akola ki n'alyasa ne kakola ki ne kavaamu. Kaweza nnaku 2 nga kakoze eki akafudde. Yayagala okuyamba ali n'akola ki. Kyentegeeza kiki nti oluusi n'ekirala kinawadde bano baali bagenda nengenda mu supermarket, manyi bali Kampala family, nengula bagamba food for plants. Njagala kugula emmere y'ebintu bye tulina mu nnyumba mbiweeko nkoze eki birye, njagala obbiyamba. Mu nnaku 2 byatandise okukala era simanyi kyengenda kukola oba naakomawo kubanga nayagadde okuyita short cut ate nakoze eki nasse bisi.
Kikyentegeeza nti oluusi tugenda step ne twagala okuyamba abaana baffe mu kifo ky'obategeka okweyimirizaawo ate ne twesanga nga tetubateeseteese bulungi, tubategekera ne tukola ki? Ne tubateekateeka. Kati ebyo tubategekedde bwe batuuka mu buvunaanyizibwa era ne bakola ki? Ne babisaanyaawo ate basobola kukola ki? Kweyimirizaawo. Kuno akakuku kali kikakozesa okumenya kinankane kikayamba okuzimba omubiri gwako kasobole okukola ki? Okwebeesawo. Naye oluusi tusazeewo okuyamba ne tusanga nga twonoonye bwonoonyi. Ebitundu bye tuwulidde ebibadde bigazi, bibadde ebitundu Ssekabaka ekyokubiri. Ngenda kunokolamu obuntu butono naye nga ndokolamu oba tuba tugendedde mubaddemu abavubuka. Omukyala asooka yafiirwa bbaawe ng'Abayudaaya obulamu bwabwe, omwami waafe alina amabanja nga tasobola kusasula, kiki bakola? Abaana bo bafuuka ki? Baddu. Kati namwandu ono ajja ewa Elisa, Elijah, amugamba nina obuzibu buno, amubuulidde ensonga ze. N'amubuuza owaayo olinamu kaki? Nti sirina kati kantu konna, ennyumba nkalu. Alina abaana be baki? Babiri. Ali mu maziga, abaana bano bagenda kutwalibwa bafuuke abaddu. Si lwa buvunaanyizibwa bwabwe naye olw'amabanja bakadde baabwe bakoze eki? Ge balidde. Namugamba olinawo ki? Nti siina. Okusooka njagala mukaholding ako. Abaana babiri bagenda ofuuka abaddu olw'okusalawo kw'abazadde baabwe. Kangambe obuzadde omu kubanga omwami yali afudde, gwe nsuubira nti yali alina amabanja. Abakyala mu kiseera ekyo tebaatwalanga ki? Mabanja. Naye abaana bagenda osasula olwaki? Okusalawo kwa muzadde waabwe. Omukyala owokubiri ajja awulira, agamba ayagala kuteeka ekisenge mu nnyumba ye. Elijah waanajja nga mwana atuulanga naye ng'alina okukaaba mu bulamu bwe. Lwaki? Talina mwana ki? Mulenzi. Eyo nsonga nkulu mu bantu abamu bakitwala nga kinene nnyo. Kitegeeza nti yalina baana balala, talina mwana ki? Mulenzi. Ate kitulaga bbaawe tebamwogerako. Kitegeeza bbaawe ayinza okuba yalina abaana abalala era n'abaki? N'abalenzi. Naye ng'akaaba mu bulamu bwe. Naye omusajja wa Mukama we yajja ekiseera ekyo bwe yamugamba, yaseka busesi ng'essuubi limuweddemu. Ye natandikidde, I've lost it. I can't do it. Tewali ki? Tewali ssuubi. Yoyo waki? Okubiri. Mu ndagaano empya tulabye, si tubasubulidde tewetusoma ku Timoseewo, bazadde be tebavaayo nnyo. Naye yali mwana avubuse. Pawulo n'akola ki? N'amulaba. N'agamba ono bwe nja okukola ki? Njagala ntambule naye. N'amutwala ne bamubatiza ate ne bamukombola, ekitegeeza nti ayingizibwa kubanga yali wa wakati mu Judaaya n'omu Greek. Naye alina okubeera ku sayidi yaki ya taata we yali Omuyudaaya, kyava akola ki? Akomolebwa. Pawulo tayagala kukola nsobi, ayagala atambule naki? N'omuvubuka ono. N'omuvubuka ono tuuka ku kiseera ekyo Ekkanisa nga zisaba, nga zisinza. Ne muvaamu omuvubuka ono asobole okuba nga atambuza, era tumusomako kingi nnyo okulaba ng'omuweereza mu Kkanisa.
oyo naye n'avaayo atambule ne Pawulo. Maama we tebamwogerako nnyo naye nsuubira yayina okusaba, yayina okubeera mu bulamu ki omwana omwo. Waliwo n'omukyala Lydia tumulabe, yali mukozi nga mutunzi era ng'atunda engoye ennyingi z'ennyungi nnyo ze yatundanga, n'ayamba ku kkanisa era n'ayamba Pawulo nnyo mu kiseera we yatambuliranga. Naye yatuuka awaka abatiziddwa n'ennyumba ye. Si kyenyala okugyayo nti tutambula mu bulamu buno nga tuli na abavubuka twagala okuteekerateekera si okubategeka, naye tulina obbawaayo eri Katonda. Musajja wa Mukama Erisa we yali ayita ku bali abavubuka ababiri abaasooka nnamwandu, yamubuuza olinawo kaki? Oluusi Mukama abuuza waatandikira ng'olina okubaawo naki n'entandikwa. Olinawo kaki? Nkozesa ekyo ky'olina ate okola ki? Okigaziya. Kiki ky'otadde mu bulamu obwo Mukama ky'ayinza okukola ki? Okugaziya, akuwa eki ekirala. Omukyala ono yakwatibwa nsonyi, yagamba nti nawo ki ekicupa kimu ekinaka bagamba ekintu naye ejja oilo eki emu, nagamba nakozesa ki ekyo. Mugende mufune ebirala 12 tukole ki? Tufukemu tujjuze. Byonna ne bijjula, nagamba bonna ne banneiba babadde n'obunanka ne bukoze eki? Buweddewo. Nti kale tunda ebyo osobola okusasula ki? Ebbanja. Erisa ajja mu bulamu bw'omukyalo ono ng'alinawo entandikwa. Ekyokubiri, omukyalo ono yayina okukkiriza. Kye kintu kyonna mu famire zino ze mbadde njogerako, kye kitambuza ekintu kyokka. Balinawo okukkiriza. Baasi yamugamba nti tandika okufukamu buno oyiro gw'olina, ate tandika okuteekamu mu bibiri ebyali ebirala. Ate bonna abanjira nabwo ne bukola ki? Ne buyiika. N'akola ki? Naye olw'okukkiriza yatandika okujjuza ki? Nti ekyo ky'olina Mukama akugamba nti tandika okikozesa. Teweenyooma. Tonyooma muvubuka wo. Tonyooma mulimu gw'okola. Gukozesa okulaba nga gukola ki? Gukusitula. Saba. Olinawo ki? Ekyo Mukama ky'aba ayagala okozese genda muki? Mu maaso. Omukyalo oli owokubiri ye yagamba tuteeke ekisenge omwana wa omusajja wa kabaka Erisa bw'alajjanga n'ayitako wano asule wano. Ategeka ekisenge. Kiki ky'oteeseteese mu bulamu bwo okulaba ng'oyaniriza Katonda mu bulamu bwo? Mweyaniriza Kristo ng'ateeseteese. Lydia n'akozesa ku by'alina okuyamba omulimu gwa Katonda. Enjiri yabadde eteekeddwa olwaleero yabadde ekwata kuba nga Mukama waffe agamba nze mmere mulye ku nze n'omubiri n'omusaayi. Mu Yokaana 6 essula 6 olw'ataano paka olw'ataano n'omunaana ne bamubuuza tulye ki? Tuyinza ki okulya omubiri gwo? Naye nkyalya omubiri gwange n'omusanaanya omusaayi gwange abeera mu nze nange mbeera mu ye. Kyenjala okunyweza abeera mu nze nange mbeera mu ki? Mu ye. Okukkiriza okwo tufuna tutya okukkiriza? Nga tukkiriza Kristo abeere mu ffe, nga tukkiriza ffe tubeere mu Kristo, ne Kristo akole ki? Abe mu ffe.
bano bonna balina okukkiriza. Oli mwami wa Mukama yamusaba n'amubuuza olinawo ki, n'okukkiriza kwe n'akola ekyo kyali akoze eki omugambi. Mukyala owokubiri n'agamba tutegeketeeke ekisenge abantu bonna abaweeza banaayitanga banaatuula wano. Nja basembeza era yatuuka ku ky'omwana yayambibwa. Era omwana we yafuna obuzibu teyaggwa mu maanyi n'alumba omwami waawe omusajja wa Katonda Elisa n'amugamba n'amubuulira n'amuga nti emmeeme eyo bw'erina okukkiriza kwange tugende ffenna nkulinamu essuubi nti woonootuuka kijja kuba ki kyanjawulo. Yamugamba muteekeko ne kigaana naye n'amanya nti ono waanajja kijja kukola ki kijja kutuukirira. Bangi tuweddemu essuubi olw'abaana baffe, si na lwakuba abaana embeera gye bayitamu naye bye tusuubira okubabaako mu maaso ne tweraliikirira ne tutya. Kati mu kutya okwo ne tutandika okukola ebintu okulaba nga tubakugira obutayonooneka obutakola ki, ne twesanga oluusi ng'ate twonoona buki bwonoonyi. Bifo ky'obbalaga ekkubo ate ne twesanga tuyite ki mu shortcut. Ffenna oluusi tuyise mu shortcut okutuuka wawe tuli, naye Mukama atubadde. Kye tulina okuba nakyo kwekola ki kwe kukkiriza nti Mukama w'agamba nti kwata k'oyina okateekemu nja kakubisaamu tukikole. Olira Mukama w'agamba nti bonna abadambuzeeko jangu tusabeko naye tukikole. Nti ate ono ye ngenda kutwala mutwale agenda mpeereze tukole ki tukikole. Bwe tunaaba n'okukkiriza okwo okubeera mu Kristo kitegeeza nti oli memba mu bulamu bwe. Ffenna tuli ba memba mu Kristo, naye ate Kristo okubeera mu ffe kitegeeza nti tuli nnyumba eya Kristo, nti atuula mu bulamu waffe. Omukyalo oli owokubiri gwe nayogeddeko nti yaggulawo ekisenge mu nnyumba ye, Kristo mwakola ki mwanaatuulanga. Kristo ayina ekifo mu nnyumba yo. Olina okukkiriza okumala mu bulamu bwo nga Kristo asobola okutuula mu bulamu bwo. Kubanga batatudde, bw'aba atudde mu nnyumba yo kiba kitegeeza yasalawo. Abangi oluusi twagala ffe tusalewo, twagala tutuukirize tuwa kiri kiŋŋambye njagala mbeere always in control. Twebaza ekyo Mukama kyatuwadde, naye okusinga byonna tukkirize Kristo akole omulimu mu bulamu bwaffe. Mukama abeere nammwe. Ssebo webale nnyo ssebo, ebigambo ebyo ebirungi bwe bityo. Bannange tumwogereko obugalo. Tuyimbe oluyimba mujje eri Yesu ng'atuwayo.
Mulowooza obugalo obubamala tubongeremu obugalo bw'amaanyi. Olwaleero ze ebasinza kale kambasabe mukkakkaneko tufune omukisa. Sooka tusabe essaala ey'olwaleero. Ayi Katonda alaga ennyo obuyinza bwo obufuga ebintu byonna mu kusonyiwa n'okusaasira. Olw'okusaasira kwo otuwe omukisa ku ekyo bw'oti ffe tutambulire mu kkubo ly'amateeka ago, tulyoke tuweebwe bye wasuubiza mu kisa kyo era tugabirirwe bugagga bwo obw'omu ggulu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama atuwe omukisa, atukuume, atuwe emirembe kaakano n'emirembe gyonna. Amiina. Kansabe omukubiriza w'Abakristaayo ajja abeeko obugambo obutonotono bwayo. Bannange Abakristaayo mwenna abaze olwaleero okusaba awamu naffe wano, tubasanyukidde nnyo. Tusanyukidde nnyo n'abagenyi baffe. Tusanyukidde abavudde e Waterloo, St Jude, Trinity, Rev'd ne makanisa amalala. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala okujja era mwebale nnyo okujjanga ne musaba wano naffe, ate era mwebale okugendanga ne makanisa amalala. Bwe tubeera awamu tukola bingi, tugenda wala, tukulaakulana. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusanyukiddeko n'abo bonna abafunye essanyu, abaana baabwe abayise obulungi, abantu abafunye essanyu ery'enjawulo, abafunye abazzukulu n'ebintu ebirala. Mukama abongere emikisa. Ate ne tusaasira nnyo abo bonna abafiiriddwa wano. Waliwo omwana eyafiiriddwa maama we, mwami Frobisha Bale, yamulanze ndowooza mwamulabye. Tweyongere okumuyamba nga community kuba omwana asigadde bw'omu. Kati ekirala njagala nnyo okwebaza, saba weebale nnyo okutubuulira obulungi, weebale nnyo okutambulanga mu makanisa gonna n'otuyamba. Mukama akwongere emikisa awamu ne famire yo. Ate ssebo naamwe engineer Zikulunga, naawe tukwebaza omulimu gw'oteekamu. Neebaza nnyo ab'Amatayo, mwebale nnyo okulembera saaviisi eno awamu n'abavubuka. Abavubuka
Mwebale nnyo 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 nnyo. Bannange abavubuka tubakubireko mu ngalo. Abavubuka abasomye ebitundu simanyi bwakubeebaza era ndowoozezzaayo kubanga wano waddewo empaka z'Oluganda, okusoma Oluganda buli Lwakutaano. Kaakati ndowooza nabo abavubuka babateerewo omukisa ogwo okwetaba mu mpaka ezo ez'abavubuka. Olulimi lwaffe lugende mu maaso, n'ennono egende mu maaso, abavubuka baleme kubula, naffe tuleme kubula. Abavubuka baleme kuboogerako nga tebategeera biki bye boogera. Kale abalina abavubuka mbasaba nammwe mubayigirize okusoma Oluganda era mbakubirize okujjanga mu makanisa ag'enjawulo. Buli woogenda wantu olina ky'oyigayo. Buli kanisa erina kyesinga ku kinnaayo. Kale ebyo bye byange. Ate ne bazaayo ne kojja wange Ssenfuka abadde awo ng'agenda kuzannya ku piano, naye yabadde short notice, naye ajja kudda. Yeebale nnyo okujja. Ne mukyala Kasule weebale nnyo okukuza omwana bw'atyo. Ate era n'Ekkanisa St Jude mwe yayita, mwe yayigira ebyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebo nammwe abasomye ebitundu, musomye ebitundu bulungi nnyo, bibadde biwanvu nnyo. Oluganda terusomeka, mwebale kubiga kusoma bwino. Abayimbi, kwaya, tubeebaza, mwebale nnyo. Abazinyi, Mukyala Katumba tukwebaza nnyo. Buli lwe tuba n'emikolo gy'abaana, abaana mubaleeta. Nammwe abalina abaana eka, next time please mubaleetenga. Nga tumaze okusaba wano, Matayo batukoleddeyo ekijjulo mu small hall mwenna muyitibwa. Akati okuddako okusaba wano, Sande ejja tetujja kusaba kubanga eriyo ebika by'Abaganda. Mwenna muyitibwa mugende, ndowooza details muzirina. Bwe muba temuzirina mulabe mutabani wange oyo Ssenjonaawo ajja kuzibawa. Bwe muba temuzirina kweziri ku mikutu gyaffe oba munambuuza. Mwami Ntwatwa yansabye okulanga tibalinayo ennyimba ez'ettendo nga beegasse ne Galaxy Band nga 7 October e Beckton. Bajja kubaweereza details musobole okubasapootingako. Nga 17 September tugenda kubeera n'okujjukira olunaku lwa Buganda. Okusaba kujja kuba ku Buganda. Kale teams zonna zigenda kwegatta. Mwenna muyitibwa mwenyigiremu oba mujje tusabe ffenna. Waliwo abazaalibwa mu August. Babayimbireyo ku kayimba ku August ka birthday era mufune n'omukisa. When is your birthday? It was on the 4th of August. Okay. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, we can sing now. Loudly, please. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Sabe. Taata omulungi tukwebaza lwa Francis olw'okuvaayo okuba ayimiridde maaso wano okwebaza
okujjukira birthday ye lunaku luno. N'abo n'abasigaddeyo nga bamanyi bazaalibwa mu mwezi guno tubateeka mu mikono gye era tubasabira. Mukama obawe omukisa nga bayingira, obawe omukisa nga bafuluma. Ebintu byabwe byonna bye bakola Mukama obiwe omukisa, bongere okutegeera n'okumanyira n'okutambula naawe. Mukama bakomewo ennaku nnyingi nnyo okuweereza era n'okwebaza nga tujaguza birthday zaabwe emirembe gyonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Ebale nnyo. Abagenda e Buganda okweyanza nammwe tuli nammwe kuba mmanyi abamu bali ku Zoom, tubasabira olunaku lubagendere bulungi. Nga 25 November ejja kubeerayo Buganda Dinner, luwandiike mu dayale zammwe era mwenna musabibwa okubeerayo. Ejja kubeera mu East London kubanga omukungu Ssekisonge yagenda okulaba nti olunaku olwo lubeera lulungi kubanga ate asula mu East London, y'ensonga lwaki omukolo gugenda kubeera eyo. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala okumpuliriza. Mbaagaliza wiiki ennungi, omwezi omulungi kubeere gwa ssanyu. Mukama abongere emikisa. Twebale nnyo nnyabo bannange, kati nga tufundikira okusaba kwaffe, basaba tuyimuke tuyimba oluyimba 326 abantu ba Yesu abalokole.